Yeah. Asanyukeko. Alina kuchikiriza. Kwabesi yagala. Opposition mu ngalo. Yagala. Tajasobola kuzza basajja. Tajasobola kuzza manyi g'abaana bajega. Andika nageddiza. Nabayeyi bakoze obukolomoni bungi. Bamukuba busu ekyo kyaggwa. Oba Abannayuganda babalogera wasimanyi. Naye baddaku sibaddiikuula. Bukyanga bawamba opposition. Tebalina activity yonna gye baali bakoze kwoyinza kusinziira nti bano baagala kujjako Museveni. Atuule nga bakawanga Ssemwogerere ba Sebagala bani ba Mau kati atulaalye ku alabe ku bazzukulu be ye yagala kabere mu compound ye naye bine Besigye samukiririza na munnyo tosobola kuŋŋamba mbumaze emyaka 2 ya gavumenti yajjanga olaba nga gwe wagireta nga yamala emyaka 5 osula gavumenti yamala emyaka nga 6 oba 7 osula gavumenti 3 gwe yagala bakuwa emyaka 2 tumwongere emyaka emirala akole ki mutuleke mukuta abavubuka mubalowoozesa byabufuzi essaawa 4 abantu ekifo kimu ne gavumenti mweteeke ssente ekifo kimu kiriko abantu abakyesimbyeko 20 bali musingayo masomero bali musingayo malwaliro kyokka twagalako omuwanguzi atya omu bw'amala owangula bano bonna banka ne zibawamba Uganda omunayuganda rate kwayavuwalira ya speed nnyo kudakiika budakiika nga baavuwadde banka zibatutte buli kimu kiba mubalowoozesa politics mubajje mbyobufuzi eggwanga lino muyite ne President Museveni kenyini akiwulira President Museveni yosse eggwanga lino lwakuteeka ssente mu byabufuzi mu politics asusse notuuka wali omwana aŋŋambye awo bamujja kunoonya emulaga mmwe nga tuwambye kwegamba yamanye essaawa yonna bagenda wamba alina ne position gyagenda otekinga egenda okudisayininga kati omusiru ng'oyo alemeddwe baako kyakola alinze gavumenti ekyuke atutwala emisinde abajega abalina obwongo bugenda kutwala kino nga gavumenti ekyuse kambagambe n'abayiini Amini be yagoba wano badda ne bakira ebintu byabwe era ne babyeddiza ate n'abatwala ebyafrika baali ku lusegerero ye togenda kuva mitiyana eri ojja otwale yadde kakoota k'amapeera ate abaabitwala baali bakozi mu byo kwegamba baali babiinako bumanyirivu gavumenti erina otutuula wansi okusoma wadde okuyita omugigi oyagala kumanejinga mu Uganda tosobola na kuteesa ku kika kya mmere kye mugenda kulya ewammwe ogisanga ku ssuwaani nga naye zibana erumonde yantama be bano abekyusiza amanya mu Kampala tulinamu wano nga tasobola wadde okuteesa ewaabwe n'ekika ky'emmere gambya kisanga ku ssuwaani n'ayomba ewali abantu abatalowooza naye ayagala ategeerera eggwanga wano tuli ku gundi agambye si kyogenda tukolera wasoma ki achievement kisizo olina nga gwe watandikawo project kineesa kisidinga naye wano balonza abantu ne basindika mu parliament nga takuzanga wadde enkoko eziwera 2 ne zivaamu omulamwa omuntu va ku nkoko omuntu nga ne wasula talagaawo bantu nga n'abaana b'effamire ye tewali n'abamanyi nga naye kenyini talina wasula n'abaana be bamulema naye n'avaayo ne yeesimbawo n'aleka ng'agambye abantu ndingenze balwanirira kukyusa mbeera yammwe nga neeyiye kati omuntu oyo bw'omuwa akalulu agenda sooka lwanirira gwe agenda sooka kwerwanirira byebyo byolaba baddeeyo basooka kwekulaakulanya abandiyambye abantu kyokulaba nti luli akalulu kabangamu omulamwa that's why nkabirira nnyo Dr. Kizza Besigye we akalulu kabangamu omulamwa baleetanga abantu ab'omuzinzi olwaleero kankubulire bemupite bakyaweebwa kitiibwa kubanga ozooli munaku kwebulira ku bannayuganda naye abasajja